today she is before you ng'atagala okubabulira to tell you engeri gye nasisinkana mu Mukama. the way she met Christ. Haleluya! Olunaku lwali nga 18 It was on the 18th lwali mwezi gwa 8 of August omwaka 2020. 2020. Nali ndi busy nga ndi kutegeka birthday ya muwala wange kisooka. She was busy preparing the birthday of the first child, Yali agenda kukoza emyaka 5. and the child was turning 5 years. Kati nga tuli mu keetalo mukimanyi. So they were busy. Ng'emikolo gitukuba. They were busy. Keeki, simanya ebiteeteeyi, simanya soda, simanya abagenyi bagatuulawa, balonzi, ebirabo I was born on the 20th. so nga 18 twatuuzayo gyose ennaku zaffe bbiri. We had 2 days remaining to have Awo an nga tuli mu kwetala. and we were so busy. Ng'emikolo gitukuba. We were busy. Haleluya! Amen. Olunaku olwo lwennyini That very day Mukama lwe yasalawo is when Jesus decided omanye that I know him. lwe yasalawo Is when he decided okundaga amaanyi ge to show me his power ku bulamu bwange. upon my life. Nagwa ku kabenje. I got an accident. Sina budde kumala kubamalirayo buli kimu era batwala maaso ntolamu ebikulu. Enough time to tell everything, I'll tell you the important things. Nagwa mu accident olunaku olwo. She got an accident on that day, Ne batwala mu ddwaliro Kampala hospital. and she was taken to Kampala Hospital. Ne banyiganika ebiwundu. They had to dress the wounds. Naye mpozi kye sibabulidde. One thing that I've not told you, Ono mutabani wange omuto kati my little son now, nali musitudde. I was carrying my son in my Nga belly, nakatambula k'emyezi 7. and I was 7 months pregnant. So banyezenyiza ebiwundu bino. So I was dressed, Naye abasawo ne balinamu kebeekenneenya. but the doctors were still looking into something. Omutima gw'omwana nga tebagulira kagukuba. They could not hear the heartbeat of the child that was in the belly. Basebo ne banyama. Ladies and gentlemen, Nze yali ategeka birthday na buli kimu. me who was preparing the birthday and everything, Mu ssaawa nga 2 oba 3 in just 2 hours or 3 hours, nali ndi mu buliri I was bedridden, nga nwanira obulamu bwange n'obulamu bw'omwana wange. fighting for my life and the life of the child who was not born. Nze yali ku makya When we woke up in the morning, ng'ategeka mpati y'amwana. preparing the birthday of the child, Ekikolo kintumba. I was so busy in the midst of the function. Ssaawa zange bwegula 12:30 When it got to 5:30, nga ndi Kampala hospital kitanda. I was in Kampala Hospital bedridden, N'anirira obulamu bwange. fighting for my life, for the life of the unborn child. Basebo ne banyama. Ladies and gentlemen, Mu kaseera ako and in that time, nakoowola Mukama. I called upon the Lord. Nayita Yesu. I called upon Jesus. Byonna byali bibaddemu byali bijjambiraba naye mu kaseera ako In that time, namanya nti tewali ayinza okunyamba okuggyako Yesu. I knew no one would save me rather than Jesus. Kubanga abasawo baali basobeddwa Because even the doctors would not do anything about it. era nga bateekateeka And they were preparing nti bagenda kunsaba omwana bamuggyemu to cut out the baby baseebere obulamu bwe. so they can save my life. Nekoowola Mukama. I called upon the Lord. Nayita Yesu. I called upon Jesus. Nemugamba Yesu nyamba. I told him, Jesus, have mercy. Obulamu obwange mbwagala. I love my Naye life. ate n'omwana ono gwesudde naye But mwagala. even to the child that I'm carrying, I love. Yesu nyamba. Jesus, have mercy, I cried. Abasawo The doctors ne bakubira omwami wange. called my Yali husband. taliiwo. He was not around. Yali ali Jinja. He was in Ginger. N'agamba I told them, temukwata ku mukyala wange nga sinatuuka. don't touch my wife till when I come. Kale yavuga emmotoka n'atutuukako. So he drove and came to where we were. Nali ndira eddakiika ndowooza kinene nnyo za 45. I waited for around 45 minutes. Naye njagala okubagulira eddakiika 45 But I want to tell you those 45 minutes zaalinga emyaka 45. seemed like 45 years. Naye nayita Yesu. But I called upon Jesus. Negamba Mukama nyamba. I told him to have mercy and help me. Omwami wange yali tannaba na kutuuka. My husband hadn't reached to me, Abasawo ne baddamu bakebera. and the doctors checked me again. Abooluganda Brethren, ne bagamba nti omutima gw'omwana bagugulira. and I was told that they had me Gukuba katono naye mwekane. Abooluganda weewaawo oyinza okugamba lisisaanidde. maybe I was not worthy. Jacky ogamba otya? Fine, olitambwani. Yendi. Kama yeebazibwa. Awera ekitiibwa. Kati tupite pastor oba upcoming pastor? Mumpita omuweereza. Kuba
nkola buli kyetaagisa mukama kyonna kyantumye kyenkola. Kikyakuviirako okugamba nti nkodde mu maaso ga Mukama ove mwere ennyimba endala ennyimba zaffe zizakumenyeramu endala ez'obsessions? Well, mukama yamviirayo nnyo mu bulamu bwange, yantaasa accident yamponya okufa, ensalawo nenkola endagaano naye nti obulamu bwange bwonna bwensigazayo ku nsi ngenda kumuweereza nakumusiima. Oyogedde ku mwami wo during time of obsessions wali omuyina oba yajja after obsessions? Omwami wange mwami Sempija mumanyidde emyaka 13 kafumbiriganye emyaka 8. 8 years of marriage, 13 years of being together. So ntwala still nga mukyali mu obsessions? Yes, please. Abayimbi abali eyo abalowooza nti ebyensi solegabwata amamotoka, sente, abasajja, otambula, what could you advise them? So omusingi okusinga gwensobola okulekera omuntu yenna out there is yaniriza mukama mu bulamu. Invite God in your life, whatever it is that you need. If God is in your life, it will be the foundation of everything that you do. So if you have to live right, live with God. Do you take time to call your friends about like Sharon about the obsessions? Yes, please. We're in touch. Tulina ne WhatsApp group etugatta tuyita Obsessions United. Okay, kati bo badaddi ne bagamba nti baatula ekigambo kya Mukama. Nabo balina Mukama bwe banoonyerezeeko. Each and every one of them knows God. Bonna bamanyi Katonda. So tusubireyo akayimba ka gospel very soon. Well, sagala kusinza byesisobole kutuukiriza, but you never know. Right now ndi mugoberera mwoyo Kyakulagira kyangamba kyenkola. eri kuddamu nyimba za nsi. Mwoyo mutukuvu kyangamba kyenkola. Okay.